Bwemba ntuse mu kifo nyanguyibwa mangu abantu okuneegattako. Kano nayinza okuba nga yakuwa omukisa ogwa ssente. Bwe yakuwa gwa abantu. Nga nze yampa gwa abantu. Kati kisinziira engeri gy'ogukozesezza. Kati omukisa gwe gwakusuula ku taata wa Zaake. Anti kati nkyakujjira. Mityana district yo nga yo erimu omubaka bamuyita Honorable Zaake Francis Mutebi. Kati bwe mmala crossinga twajja n'omwami wange ne tutuula n'omubaka. Mubaka n'atugamba kati eno district n'aginnyonnyola nga district n'angamba era kati olina tandikirawo. So ne mbagamba nti kyasobola okuwanguza eyabadde mu kifo ekyo. Yali tiketi ya NUP. Yes. Naye olaba nti era nayo yayita mu manyo ga mpisi byagwera mu kooti. Anti ekyasobola okumuwanguza ng'omukazi alemeddeko yali NUP. Yes. Okitegeera. NUP tekkakkanangako wadde tebabalimba nti oba wadde okwetoolatoolako. Ffe mu Mityana district nga yo the whole district tulina abalonzi 17,675 of recent. Okitegeera. Polling station ziri 338 kati abantu abo bonna nga bw'obalaba abalondera mu those different polling station balonda NUP mu bungi ate ffe tujja sijja kulima nti wano Mityana ffe tulinamu obululu obwagundi oba NRM obwawera. Ffe NUP mu Mityana district yamyuka wonna ewali umbrella. Let me tell you something, abantu baava eno ne balinnya mataxi ne badde ewaka ne balunda manvu lwakuba ekigenda okwawukana mu kisanja kino nti bwe twalonda twaddirayo ewaka ne tufulumya oluyimba ne tululaunchinga n'oddulaunchinga olw'abatubbye. This time round tetugenda kuyimba wabula bw'oveewa ewuwo oba ovudde Kampala eno oba olinayo abantu boolese ewaka balekere akasente nakanaabatwalirizaako ennaku oleke ng'obasibudde bagambe ngenze kubanja buwanguzi. Kana akaluba kayita kubanja buwanguzi bwaffe mu buli mbeera. Tugenda kubanja buwanguzi. Ogenda sooka tukalonde tukakuume tumale tukabanja. Okabanja otya? Awo bonna we balinze okulya tukabanja tutya naye tetujja kubagamba wabula mulindirire. Ala nnyo saidi eno njagala nnyo. Neera yeeyo. Naye eno sijagala nnyo. Lwaki yabaaki? Tamanyi omuntu aba ne saidi bbiri nga tezenkana. Kale wena saidi tekwenkana. Buli nzenkana bannenkana nzenna. Wabeerawo mu saidi tenkana. Ekyobola abakazi ogamba njagala saidi eno. Lwaki? Ate saidi eno. Kitegeeza buli mukazi mulema. Bwekiri. Kyo kiba kitegeeza buli mukazi mulema. Kuba buli omu buli mukazi abuuza saidi eno. Nenga oli otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ova Mityana kati sawa zino. Gati gy'osula. Gyensula. Nakulaba ng'ozannya pulutebe Mityana. Nga bakutedde omupiira omumyufu. N'omwaka omumyufu we gukuba kaadi ogirina. Tuba tuzannyamu awo n'abalonzi bange. N'abalonzi. Oli bulungi naye. Ndi bulungi. Sooka obuuze ku batulaba. Batulaba mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo tubeebaza ate gye mukwasaganya. Manyi ku makya nalabeka video omusuubuzi bambi. Manyi gye buvuddeko abasuubuzi baleeta ate okwemulugunya kwabwe eri Muzeeyi Museveni nga bamugamba bamuloopera ku miwendo egisukkulumye. Kati leero bwe ndabye ka video ako nga mutuufu ensawo z'omusuubuzi ziri mu mazzi ziteeyeeya. Nenzijukira ssente eziri mu kutambula ez'omusolo nga gwe bakuwa 1,000 oli ne bamuwa 10,000 ng'akasiimu. Kale ne mpulira ennaku ne ŋŋamba Uganda tulagawa. Naye nga erinnya Mukisa Proscovia abasinga obungi bamanyi nga Nabbosa. Naye ng'amannya amatuufu ye Mukisa Proscovia. Nga nzaalibwa maanyi Busujju County eri Mityana district. Kati gwe mbaka wafaddako. Omubaka wa Mityana omukyala addako ku kaadi ya NUP agenda okiikirira ate bannamityana naddala abakyala floor ya parliament. Ndina omukyala Proscovia
Ndio tukozesa na boss. No, njagala nnyo of course abantu bange bategeere nti wadde oli bamwagala naye ono yagenda baweereza. Erinnya liri lirabika lyantunda nnyo singa sirinnya ekyaddala tebandintegedde. Kyova olaba omuntu bw'avaayo n'akuba character eyo bagikuba kuba kati banoonya faults ku muntu ne zibula, banoonya ebibi ku muntu ne bibula ne bagaa kati tuyite wano tumukubise character ye enembasekerera kubanga nze singa si character eyo ensi teyandintegedde. Anti abantu bagamba banabitone abatumba yiyeyo nnyo ebitumbire mubande no nga muzannya katemba wammwe ate ne wetuka ne babeesigira ne mubireta mu katemba kyovola bagibakubiramu nnyo kati oyizo tuukera atera n'okulabya Nabbosa. Kambuuze ababayiye bonna bannakatemba bwe tuleeta lisiti y'abantu ababayiye ababaka ababayiye bannabitone tulinayo bameka nyinza obutabanja naye bannayuganda betwogera nabo twogera eno bagita the truth media twogera mazima ate oli mubaka era olina obuyinza obugamba mbugundi wayiwa abantu nefe tugenda kikola obalinawo nondesenga a perfect example si kubatya I've brought a perfect example oli mu kibiina omuli omusajja ateetiiririra yes kubanga ndikuwa example a perfect example omanyi abantu baffe bebe tuweereza batutegeera n'okusinga ate abamu babategeera nze lwaki nejjamu lwasonga nze nategeera abantu bange kivola abayinza okusanga wali nga nzanya ludo nonsanga mu bamaama nga tuwaya nonsanga mu bavubuka noga bannange kituufu nga tunagenda nkizo kije bakulabyemu okuwa kadi ya NUP nakinyala okubuuza wasoma kyenkana ki Nabbosa oba Proscovia wasoma kyenkana nze nasomera ddala nno abantu bayinza okwewunya naye nina ebitabo byange omanyi abantu ffe abantu ffe batunyooma like bw'oba nti ng'oli mu art industry people undermine you baba balowooza oba tewasoma kati naddala an example of this play, the TV series jembadde ndiko yali ku top eya Nabbosa ye bakusasula anti tukyajja bwolaba obayira jibuuza ne bakusasula ekyategulo baba bagiggala omusolo kati nembuza kati mwabakole babasasula wasasulwa nkugambye anti bwatyo anti ekisookera ddala lwaki tetufunamu olw'ensonga copyright law tekola era byebimu kubimu ku manifesto yange ebimu ku ebyo nabyo mwebiri kubanga ekyaddala tukola content we use our money. Nze project yange yasookera ddala I sold my laptop bagita the right path natunda laptop yange n'akasimu kange nenkola project nali nkyali mwana muto kubanga eri banyooma kwekola content wange wali okyali mwana muto nali nkyali muto saazo nina 28 kyali muto kwawe tutunira mu lockdown emabega walinga 25-24 nali muto ogwe kyoba omanya naye saawa zino lwaki nkuleetedde eyo copyright law nti tekola nti twakola waaka waffe naye osobola omusanga ewantu nga si gwe wamutwalayo naye ng'ali eyo abantu bamunyumirwa okufaako obufi naye nga gwe tomufunanga TV sente tezaali awo nti zitegeereka naye ffe etwasinga okufunira sente kivolaba from the start nkugambye nti character ya Nabbosa njiwa salute era bwe nsanga omuntu ng'avuma character ya Nabbosa mba simanyi nakyaliko kubanga nze mmanyi character eyo gyenzije anti bannayuganda bantegedderwa Nabbosa amanya gange amatuufu amanya gange amatuufe abantu tebagategera bamanyi Nabbosa Nabbosa nfuniddemu ebirungi nazimbiramu mama wange ennyumba a very beautiful house no actually my dad passed on nga nina emyaka ndoza gwali gumu kitundu gwali gumu kitundu so today wali wasoma kyenkana ki ongambe oyina ebitabo byo kati mbuza wasoma kuba ekintu ekyo kyazze mu sequence somewhere ne bagamba nti sawa yo noza notukayo ne bakujjayo lwa bitabo wasoma kyenkana ki kyoba omanya I have a degree in journalism and mass communication wasoma bino ebyaffe yes atenga ncha ku Maltech atenga ncha upgrading because njagala kola mateeka ba specializing mu ki wali osoma journalism
Was in production and presentation. Nange gye nalimu. Okay. Because era byebiri eno mu film industry. Yes, twagala nnyo teeka okusingira ddala ku majoringa nnyo mu practical. Yes. No kimala ekyo. Yeah, wadde nga nabisoma omanyi obuzibu obuli mu Uganda. Not everyone nti what you do. Nti ate kyokola. Yeah. Kati nze nali njagala nnyo kola sciences lwakuba zaagaana nenkola arts. Era combination yange yali HLD. I know. Yeah, ne stroking a computer. Sciences nenzireka mu HSC. HLD ne stroking a computer. Nali njagala nnyo sciences nga mmanyi bano abasayansi bo bafuna emirimu. Wagamba ndesizimanyi kanzikole. Naye paka we natuuka awo no nazikola mu O level. Ezali compare zali mu O level. Yes, nga manyi mu HSC of course bwe bana tusaba combination nze ngenda kufaafagana nazo naye natuuka kumalako form 4 nempanika nengamba bannange. By the time wamalira submath yazze mu gundi mu form 4. Mu form 4? No, nze namala 2012. Kati hao nga wali ogenda kufa nene waggulu eno. Yeah, namala 2012. Nze nakola mege kyenkugamba nkimanyi. Nakola HLD ne stroking nga computer. Kitegeeza wasoma bino ebibaddewo by'okubantu wasoma bifu. Nze simanyi gye babijja but of course bazadde bange naye omanyi omuntu akyogera ayinza okuba oba taata wange oba maama wange nga be bampeerera so obasaamu ekitiibwa. You know, if your parent comes out and they say omwana oyo teyasoma, you have to believe them 100% because bazadde bo. So aba babyogera bazadde bange mbasaamu ekitiibwa, bakadde baffe tubasaamu ekitiibwa. Onosobola embirigo ng'olinga What are you saying? Who, me? Yeah. I may look weak on the outside. Okay. But inside, my friend, oligumite. Try me. N'abasirikale abansiba saawa zino bakyanneekokkola bagamba mukalabaako nesikangu acha anti bajja okunsiba. I had my phone nali njagala genda live. I had my phone we banchimira ne bangamba bring your phone nabagamba don't touch my phone munonye sinze I'm here esimu manager yino ne bagamba no bring your phone ne bagamba munonye simu choose one. Nemga manager kwate simu yange kati muntu ali nebagaba naye akantu kano. Actually people judge me, people undermine me nti bwondaba on the outside oyinza okulaba oba she's soft oba you know but my friend oyinza okuba tonnampa nnyo budde mpa ku budde bwo ontegeere ojja kumanya nti wano wendi siriwo by mistake. Nkizo kije wekyowulya nti kyewakoze kyabadde ekyenkizo okulaba nga ofuna oyita mu kamyufu nti kadi ogwogirina cause wabaddeko omuntu gwe twali tusuubira nti bamuzza anyway nti ye aliko ebibi ebibadde bimutambulirako ebyo nga tubiziza aside gwolowooza ki wabaddeko 5 nga buli omu agamba 5 agitwala wabaddeko baagala nga bagamba bwagala yinza ogyeddiza kwabaddeko gwe and people are still wawulidde ngamo nga bagamba gwe wabaddemu omunafu kijja kitya nti gwe wafuna kakodo ki ke wakozesa nabbosa wayita walogera wa let me tell you something wakwata ku switch ki kati kansooke omanyi kati nze ndi muwandiisi wa film ate bagambye gwe ne taata wa gundi temutengana wazake ndi muwandiisi wa film. Unaongea tukawo nyinyonyole. Yeah, mu film waliwo kye bayita script. A perfect script. Kati kikyentegeeza. Ti sometimes omuntu ayinza okuleeta character and you undermined that character. No gamba kati nze bwe najja emitiyana. Jukira obuweereza bwange bwasookera busujju. I wanted that position very bad. Kubanga we wali ewaka. But we nalaba wano ku district nga waliwo vulugu nga ate n'abantu bamutegedde ne ngamba no. Nga nakola vulugu. Yaliwo nga vulugu waliwo vulugu yaliwo. Abadde mu that position. Ngakola vulugu. Nga n'abantu bamutegedde. So ne ngamba no. Ona atambula bulungi n'ekibiina kanzire wano ntereze wano. Since fena tuli ba NUP. Kwe kudda wano. So eyo nga tuvuddeyo. I'm answering your question. Ekisookera ddala nze obuweereza saabugwira bugwizi ng'abantu bw'anaava gy'avudde oba ne bamuyita
Na mwita bati jangu wale waliwo kino. Jangu ove mu faamu yo jangu wano waliwo ekifo. Baliwo bayita jangu ove nkubuulira I don't know. Get a mass. Yeah, nkubuulira nti ze I'm talking about myself. Nti nze obuweereza saabugwira bugwizi era neebaza n'ekifo kye natandikiramu eky'Emityana ekya Busujju County where gye banzaalira nti that position groomed me. Okay. Namalirayo a lot of time doing foundations, you know, giveaways nga ndi mu bantu. So when natuuka okujja wano ku district okucrossing najja nga okitegeera nga kyendimu nkitegeerera ddala ate kati nga ndi mukugu nnyo. So ekisookera ddala okuddayo ku kibuuzo kyo nti lwaki olowooza, ekisookera ddala omuntu yenna mu bulamu bw'ensi eno alina script nandaba eyo akitegeera kyenjogerako. Olina script gy'otambulirako. There is a script, a personal script ya kudrivinga. Okay. Olina kiwabudde okwetegeera nti okitegeera buli muntu yenna Mukama alina script gye yamutondera. Nti nze nyinza okuba nga nali mu art industry but obuweereza bwalimu munda muze. I was just waiting for the perfect time. Nayagala n'okujjako mu kisanja ekyaggwa naye I was not ready. I was still young nga neebuuza ntandikirawa. Okitegeera kati character ya Nabosa bwe yajja nempa that fame nagamba yes this is the right time kwekujja. Yes. So nali very prepared. Ekiseera kyekyali ekituufu. Yes. Byankizo kibi wakola okulaba nga nupwe kuwa kadi okuva ku bali? Nze nategeera omulamwa gwa National Unity Platform tuliwo lw'amaanyi g'abantu. Yes. Nemanya nti kati bantu benjagala okuweerezayo be balina okunsemba. Si ssente because naawe oli musajja okeera enkya ku makya n'okwana omukyala n'omuwa $5,000 nga tomugambye ebigambo bisobola kale yasobola kutuula waka kufumitiriza wabula olwa ssente n'oyisa mu bwangu amuweeyo 5 n'enkya muweeyo. Kitegeera oli najja n'ebigambo bye n'amutuuza odde wakaago wa ssente nze mbaasi nkujjukira neetaaga ssente. Okitegeera but there is that love, that bond you create with people. Nti omuntu ne waaba ewaka wagamba Nabosa yagambye bw'ati. Okitegeera love omukwano tebagugula na ssente. Fine bagamba ssente zeetaagira mu kalulu naye waliwo weziteetaagisa nga mutuufu ojja ziwaayo but abantu tebajja kulonda. Tulabyeko abantu abajja n'obuwumbi mu kalulu abantu ne batabawa n'omukyala wo ow'ewaka n'atamulonda. Kati omuntu asobola kuva eri n'angamba mbu ssente ze zikola akalulu. Ssente zirina percentage era oba toyina ssente tosobola akalulu kubanga tuyinamu okakuuma. Okitegeera okalondoola. Yes, ebyo byonna that process tuyinamu okutambula amafuta. Tugeze nze mbadde nkeera ku makya mbadde nnyo mu constituency nnyo mu bantu baffe. Kubanga kati ogenda kuweereza abantu nga totegedde na bizibu bibaluma. Totegedde views z'ogenda ku presentinga ku floor ya parliament. Ojja kutuuka eyo oyogere birala ogamba abantu bange beetaaga masannyalaze naye nga gyegali. Okitegeera olina okwogera specifically ebintu ebibanyiga n'ekitundu ekyo. Kwegamba n'osoma n'oba ne what do we call it, n'oba ne map y'ekitundu n'obategeera abanomanya kati bano abantu bange kana wano bo obuzibu bw'amasannyalaze ate bali buzibu bw'amazzi. So kaadi eyo ng'oggyeko nti I was the perfect candidate for that NUP ticket. Ekyokulala nze nategeera abantu. Nategeera kye bayita abantu, nategeera kye bayita omulonzi. I created that love. Nti bano gye bavudde eri nga bajja bagwirana bagwa mu mabokisi bagamba Nabosa kadi mumuwadde yaki. They undermined me ng'omuntu bagamba oyo ababeeremu ne balaba bu video ndi mu bantu mbabuuza oyo ali mu katemba we, you know. They undermined every process. Nga nakajja abasinga bagamba oyo tajja nakwewa tajja genda na mu vetting ali mu katemba we. Nagenda mu vetting ne bagamba temutya ne kadi tebajja gimu oyo. Kadi we bakulabanga gwe yali omunafu. Kati awo obunafu bwabwe obunafu bwabwe bwannemutegeera. Ana okinyagala nange otegeera lwaki bali balowooza gwe oli munafu nnyo mu bonna abaalimu. I don't know but deep inside their hearts era bwe baba balaba this bwe banga bagenda laba this interview nabo mu mitima gyabwe bakimanyi.
omanyi osobola okulaba omwana n'omwanda mindinga. Nze a perfect example lwaki njogera nnyo mu example bwe nali naakajja mu film industry waliwo lwe nagenda n'ensaba okuzannya to be auditioned bandabira eri ne bangamba oyo tasobola oyo mugamba ddeeka nga lwaki lwa height ba nali nakava ku ssomero nali nakava nga nakatuula ebibuuzo o level nga bw'omanyi siina nviiri okitegeera that holiday sebo nasibye okay kati munnange nga they undermined me naye kati omuntu eyampisaamu amaaso bw'andaba essaawa zino agamba I wish I gave her an opportunity kuba kati osobola mubalirako nti that person was part of my success. No. Yeah, because they didn't give me. Also, courage. Yeah, they gave me they gave me the courage, so to stand. Yeah, definitely. Very firm. Era naye mu lugendo lw'abaamu nti singa yakuleka n'oyitawo kivandu olusanga wandigize naye yakuwa. Mbadde nkuwa example nti abantu mu nsi muno tonyoomanga muntu tulaba nnyo obuntu buno ku TikTok naye abantu tebabukiririzaamu. Obwanti tonyoomanga muntu TikTok like social media buno bugundi bukwotsa everywhere never undermined because tomanyi lugendo lwe lugenda wunzika lutya ate n'ekirala ne be bataawadde ticket they have to stop complaining no bambi no how do they call it omuntu nti gunsinze you know banga ye blaming yeah you should stop blaming yourself complaining. What you have to know is this. Munsi muno mukama buli lugendo lwa muntu aluliko not by mistake. Bwaba mukama yagamba nti wano ogenda wangalirawo emyaka 5 akuze wala jibe 5. Katonda tebateesa naye nti mukama mbadde nteesa no. No. Nambosa oyogere ekigambo kya manifesto yo ye gundi. Manifesto ye erichi? Right now, yes. Right now, what's your manifesto? Yes, nga bwendi omubaka omukyalo wa Mityana district. Actually, manifesto yange yagwadda naye tubadde twagala unveilinga nga maze okwewandiisa. Essaawa zino tutambuza manifesto ya kibiina yenkulu. Okay. Yes, manifesto y'ekibiina. Eri tujigira afutango maze okwewandiisa. Yes, era tujja tuza press mbanjulire my manifesto kubanga omuntu tusaa kubeeraawo. No. Omuntu saa kubeera wano nga nsaba njagala bannamityana banteekemu obwesige mbakiikirira ate nga sina manifesto. What is that? That means I'm in the wrong position. You know, omuntu alina oba ne manifesto ye n'amanya nti abantu ntambudde kati mmanyi nti abantu b'omu kitundu kyange beetaaga ki ngenda kuyimirira nabo ntya tulinamu ebibiina by'abakyala ngenda kubayamba nti ebyobwegasi. You know, kusunirako ku manifesto yange. Tulinamu abavubuka ngenda kuyimirira nabo ntya ng'omuvubuka ate maama. Ndozo oba nfuna genda. Yes. So manifesto yange bagenda kubanga bagira bate batya don't fear temutya manifesto mugenda kubanga mugira besaawa yonna katumala okwewandiisa then tujanje mu bantu. Nga sinagera muntu kwogenda bavuganya naye owa side eri kugundi Mityana mbaya tusuke tugendeko ku Wadzone Street obadde oziwulira ezimu ngenda kuzikubuzaako wano bangambye gwe ne famire ya Zaake muli muti naddala ate taata we. Ekisookera ddala nze ndi mukyala mukkiriza nti omuntu omukkiriza buli kintu kyonna mu bulamu bwo ne bwe guba mulimu ng'osaba mulimu osabanga nnyo favor osabanga nnyo connections ennungi okitegeera nti nze nga sinnaba kuva ku kifo ky'omubaka wa Busujju gye nasookera okusala okujja ku district. Let me tell you something. Abantu bandabanga omuntu atali musabi but nze ndi nnyo mu Katonda. Sisobola kola any decision nga simaze kwebuza Katonda. Kubanga I don't Yeah, because I don't want to end up in life regretting ngamba hii kale singa namanya ebyo singa namanya nze ewange tebikola. Ngenda wa mukama ne mugamba Katonda wange omulungi nsabo nyanukule. Is this what you want for me? Is this what you prepared for me? I don't want to go into something then I start blaming myself. Ikale sengoba nasigala ebusujju, you know? Singoba, you know, okubeera awo nga we blaming. So, bwe naveeyo ne mmanya
ndi muntu wa mpisa nnyo era abantu abasinga sirwa kuba nti kyogerako but people know me nze nina empisa mpitirivu nzirawo ne ngamba naye nga mpitirivu nnyo Mukama singa watwolerako n'owaako ne kubalala sikubye nnyo kwegamba mpitirivu nnyo that then nina nekino ekintu kye bayita omukisa on my life I have that you know kye bayita oba blessing luck bulamu bwange yeah nti bwe mba ntuuse mu kifo nyanguyibwa mangu abantu okuneegattako oba oli mweru oyitamu nnyo no nga bwe nkugambye nti mu bulamu buli muntu alina script kwatambulira kano nayinza okuba nga yakuwa omukisa ogwa ssente bwe yakuwa gw'abantu nga nze yampa gw'abantu kati kisinziira engeri gy'ogukozesezaamu kale omusa gwe gwakusuula ku taata wa Zaake anti kati nkyakujjira Mityana district yo nga yo erimu omubaka bamuyita Honorable Zaake Francis Lutebi kati bwe mmalo crossinga twajja n'omwami wange ne tutuula n'omubaka mubaka n'atugamba kati eno district n'aginnyonnyola nga district n'angamba era kati olina tandikirawo okitegeera kati ne baŋŋamba nti ate Muzeeyi Butebi district eno abakyala baneeno abakyala b'obutale abo abalinamu ba coordinators bayitirivu era bw'oba oyagala ba coordinator mu Mityana district laba Muzeeyi Butebi Muzeeyi Butebi ne ŋŋendayo n'omwami wange ne tumugamba Muzeeyi kakati yes twagendayo naye ne tumugamba Muzeeyi batugambye abakyala b'obutale bano n'agamba abakyala b'obutale abo balungi nnyo mu coordinating akalulu gwe gendayo bafuule mikwano gyo kyekisingira kye yankuutira yaŋŋamba Muzeeyi Butebi yankuutira ebintu bisatu yaŋŋamba empisa mu kalulu kano kikulu nnyo sikumanyi nnyo naye empisa mu kalulu kano kikulu nnyo obuteewulirira ku bantu obuteeraga ku bantu nekyanankuutira ekintu kyanaŋŋamba omuntu ayagala nnyo akkubira essimu omukwata omugambe wangi maama Naaki nkutegedde wangi maama obadde ogamba sikuwa essimu mulala nti yaba akwatira amasimu ndowooza onfuna naŋŋamba ne bw'onaaba owangudde omuntu ayagala nnyo nakkuba essimu n'omutegeera nti yono byebimu ku bintuusiza ku ssaawa zino ku kyendiko ne bwe ŋŋenda okuwangula era yakinkutya n'aŋŋamba don't leave that behind walk with it omuntu anyumira nnyo nakkuba essimu n'oyogera erinnya lye n'omugamba wangi kwegamba n'obanga abantu wabategeera ate n'osigala ng'okyatambulira ddala nabo so bingi nnyo bye twamwebuulizaako era Muzeeyi Butebi yatuyamba nnyo nze n'omwami wange okulayinga structures okumanya nti nina kutambula bwenti wano nina tambula bwenti wano nina tambula bwenti era kyekituyamba omukwano gwe guva so abagala mwembi ne bawo so si gwe wekka ffenna nga famire y'omwami wange yatusiima anti baade bakitemye ku internet baade bakitemye nga beebuuza ku taata n'omwana ani munno ennyo bonna nga famire batusiima nga famire y'omwami wange nange kati ate bakitemye ekyo bakiveeko naye nze kyenjagala ogamba bannayuganda essaawa zino temuwa nnyo bigambo obudde kubanga tulina manifesto eno etambula eya president ey'okwagala okuggyako ekkomo ku myaka ja presidenti gy'alina okufugira eggwanga okuggyako ekkomo ku bisanja twalinako emyaka egiwedde nga mu butuufu taamu yali ya myaka 10 naye kati okitegeera gye tulaga so tukyalina otambuza ezo manifesto nti omusajja alwana okulaba nga eddembe ly'obuntu liddawo kati ebiboozi temubiwa budde nnyo temubiwa nnyo budde tebasooka okunkuutira Muzeeyi Butebi yatuuza omwami wange n'amugamba mukyala wo mugambe bino bya bidi si byakwetiitiira yamugamba bw'aba yeetiitiranga atya ebigambo ntajja kusobolawo omwami n'agamba owulidde kwegamba baŋŋamba actually bino bigenza okujja nga nabisuubira dda ng'era abantu nze mbagumya actually abantu abambeera okumpi we baleeta people can bring ebintu ebyo okubijjayo na gye babijja oba TikTok they send you those videos in inbox
n'obagamba nedda guma bino tebikujja ku mulamwa kyokka nga naye abisindise kubuza honorable bino obirabye naye guma mpunzika nze mugamba ya guma bino byonna byasuubirwa tewali muntu ataagala kifo ssaawa zino kyendimu muntu alaba omujja ennyama mu kamwa kyokka nga sigamba nti actually in actual sense nkirese bwento kubanga bwe bakiraba buno buweereza nga bwenzirayo emabega ne nkugamba nti buli muntu alina story oba script kwatambulira mukama yamanya nti ekiseera kino ndiba in this position so oline bwana rwana atya bannange ne yeekuula ejjembe mpozi nga amaze facinga 1-on-1 ne Katonda namugamba kino nkiganye bwawangula Katonda then awo nange oba ompangude naye bw'oba tonaba kuwangula Katonda then ngamba wekakanye please mwekakanye abantu temubalaganye omanyi buli wooyogera ennyo owunzika ate weekubye oyinza obutamanya naye buli wooyogera ennyo weekuba bigambo biyitirira ate n'otandika gwe okwekuba nga tomanyi so ekyandibadde ekyamagezi gwe kukiringa n'omanya mukama asazeewo alabika bw'atyo bwe yantegekera okitegeera tutambula mpolampola nti kati ebyo ebitabo kikiri alinze wasoma ne digiro girina ekyatatawazaako kikiri alinze kino byo banyagala kikubuuza ninga ate walesa omutono ogenda ku mukulu oba omukulu yasunirako omutoko gwe kogende ku source nga njagala okikubuuza actually Mzee Mutebi nze ne famire yange tumusaamu ekitiibwa nnyo kubanga Mzee Mutebi etafaali lyatugasseeko ddene nnyo mu kututuuzanga nze gwolaba ndi munafu nnyo nalina obunafu kati bwagenda nalina obunafu bw'amasimu ng'ebiseera ebisinga simu mmanyi kale okugijjako ng'ekino kikuyitirirako naddala ng'ebigambo bingi kuba mba nsuubira amasimu okujja ate simanyi byakunnyonnyola nti nali naakajja mu politics oyiga bw'otambula okitegeera tewabaawo budde bwakuyimirira yaŋŋamba oyiga bw'otambula tewali budde bwakuyimirira mbw ate osooka ofumitirize ne baŋŋamba okwewozaako ekyo kyo kijje mu birowoozo teri kwewozaako ebyokwewozaako naddala ng'okirabanga mu butuufu tekisaanye tokiwanya obudde kireke ekyo oba okirese njagala tugende mu gundi gye weesimbyewo I don't know if it's true banga bebagala ayinza okuba ajja ku independent simanyi bulungi ennaku zino sikyali nnyo ku omanyi kati essaawa zino president yabadde Mityana ate okuva lwe bampa National Unity Platform ekindi mu bwongo zijjayo nti obuwanguzi bwaffe so ebisinga sijja kulimba sinaba kubiwanya obudde era gw'obiŋŋambye mbadde sibimanyi naye ekindi ku mutwe saazo nga sinabatongoza manifesto yange nkoze nti abantu b'omu byalo eyo wansi tulina constituency 4 Busujju County tulina Mityana Municipality Mityana North Mityana South waliyo obutundu president gy'atatuuse obwaleeyo deep in the villages nkoze ntya manifesto ya president etuuseeyo etya okitegeera kati ebisinga mbadde sinabiwanya obudde mbadde sinababbiwanya obudde ebiseera ebisinga omuntu woba weesimbyeyo ne ba opponent bo batunuulira omuntu abantu gwe basinza okweraliikirirako ndowooza ayinza okuba n'abakooba nga bagamba nti buli kimu kisobola okukolebwa buli kimu basobola okikola okulaba nti buli kimu nga bafuna obuwanguzi how ready are you ye opponent w'omulaba otya ekisookera ddala if anything goes worse osobola oyina obuvumu obumulwana oba obumuconfrontinga ekisookera ddala omuntu gwe mulaba wano mulaka temumutegeera bulungi kyensonga tumutegeere naffe otubuulire ku opponent wo biki byotegese kiba kibi nnyo omuntu okutegeera ate n'akukuguka n'amanya amaanyi go wookoma ne wootandikira kibi nnyo never give people that omuntu alina kumanya nnyo okumanya nti kati asobola wano asobola kunyiga kyenkana kyazzaako ki but just know abantu b'Emityana ndi wano bazzaamu essuubi nti temufaayo temweraliikirira ababagamba ebigambo ebyo tebabatiisatiisa omanyi njagala nnyo kano akagambo era nakoogera ne ku TV recently we bankyaza on Spark TV abantu balowooza nti ekisanja ekyaggwa gwali muyaga ne mbagamba kati mulinde tsunami yejja oba mulowooza nti buli gwali muyaga kati mulinde
kye bayita tsunami mu kalulu. So ne mbagamba nti kyasobola okuwanguza eyabadde mu kifo ekyo. Yali tiketi ya NUP. Yes. Naye olaba nti era nayo yayita mu manyo ga mpisi byagwera mu kooti. Anti ekyasobola okumuwanguza ng'omukazi alemeddeko yali NUP. Yes. Okitegeera. NUP tekakkanangako wadde tebabalimba nti oba wadde okwetoolatoolako. Ffe mu Mityana district nga yo the whole district tulina abalonzi 17,675 of recent. Okitegeera. Polling station ziri 338 kati abantu abo bonna nga bw'obalaba. Abalondera mu those different polling station. Balonda NUP. Mubungi ate. Fere tujja sijja kulima nti wano Mityana ffe tulinamu obululu obwagundi oba NRM obwawera. Ffe NUP mu Mityana district yamyuka wonna wali umbrella. Let me tell you something, abantu bava eno ne balinnya ma taxi ne badde waka ne balonda manvu lwakuba ekigenda okwawukana mu kisanja kino nti bwe twalonda twaddirayo ewaka ne tufulumya oluyimba ne tululauncinga n'oddulauncinga olw'abatubbye. This time round tetugenda kuyimba wabula bw'oveewa ewuwo oba ovudde Kampala eno oba olinayo abantu boolese ewaka balekere akasente nakanaabatwalirizaako ennaku oleke ng'obasibudde bagambe ngenze kubanja buwanguzi. Kano akalu bakayita kubanja buwanguzi bwaffe mu buli mbeera. Tugenda kubanja buwanguzi. Ogenda sooka tukalonde tukakuume tumale tukabanja. Okabanja otya? Awo bonna we balinze okulya tukabanja tutya naye tetujja kubagamba wabula mulindirire. Era namba nena kwewunya nti ogenda bawa strategy okabanja. Tekisoboka. No. Bwe muliko politician. Not just a mere girl. Maye abantu bandaba nga bwe nkugambye they undermined me. Naddala nga tompangako ku budde butuulamu one on one ne twogera. Bakulabira eri. Balowooza na boss ow'oku TV nga bandaba nseka n'abantu ne bagamba oyo Katemba. Bajja kuwulira. Acha atandise dde okunesi bakuyita okweyasamula. Bakuba emyasi. Era wano wennyini banaye nga seerabidde kanneme n'okusalako njagala okwebaza. I want to take this opportunity to thank our EMC of National Unity Platform for taking us through eyo gundi ya session y'ebibuuzo. Nti byatuyambye to get prominent leaders. Wano wennyini era njagala okwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze aba National Unity Platform. Nti bali abantu Mukama yabafukako kye bayita wisdom. Anti balabira wala. Moyo w'amagezi. Balabira wala. So njagala okubeebaza okuba nti no banneesize. Ne bankwasa tiketi ey'okukiikirira abantu b'e Mityana naddala abakyala mu Parliament ya Uganda 2026. So njagala kubeebaza era njagala obbasuubiza wano wennyini naddala abantu b'e Mityana. No. Naddala abantu b'e Mityana nti bannange nze ndimanya mmange ne kitange siribalyamu lukwe wadde okwefuula. Ndibaawo teruli kya n'olunaku n'olumu ne munnoonya nga temundaba. Nga bwe mubadde mundaba ngamba beeramu bwe mugenda okundaba. Mbakakasa ndibeerawo ate ngenda kubaweereza musiime kubanga ndi muntu w'abantu. Ate mmwe mwanzimba sebo nze abantu abo be banzimbye. Ate ngenda katereka clip. Katereke. Nkole a few years. A few years later. Nga abantu bakunoonya tebakula. Tekisoboka tebalinoonya nga tebandaba. Okitegeera n'ekirala kye njagala actually waliwo kendabyeko ka clip makya nga nzija wano nga waliwo gwendaba erinnya siritegedde bulungi naye ndowooza mukulembeze ng'ali mu kugamba nti nabosi oyo no tayogedde linnya but of course omanya nti no bali ku ggwe you know n'agamba nti wina okulonda omuntu nga ekifo ekyo akijamu ng'alina style you know kati nantunulira omuntu oyo n'emyaka gy'alina nange gye nnina ne ngamba singa omuntu ono Mukama yali yamuwa mwoyo w'amagezi
no yandibadde tabyogera n'afumitiriza n'agamba naye omuwala ono emyaka gy'alina bwe nali myaka gye naliwa nali nkola kikikulu nnyo era bw'obanga ogenda kwogera oyitanga nnyo omwoyo w'amagezi oleme kwokya kubanga omuntu ali mu kunneegeraageranyako ng'alaba nze sisaanye bo basaanye ekyaddala bw'otunuula maama wange baba mama bange baba bataata bange tosobola keera ku makya ne weegeraageranya ku mwana gw'ozaala zaayo akatambye emabega ogambe mu myaka gye naliwa mu myaka gye oyinza okubanga ne kyewali essaawa zino tosobola kutwala okukyanja ku mpewo so kibi nnyo okwegeraageranya kyova olaba before nga tonaba kwogera omanyi zino cameras bwe tuziteekako ebiseera ebisinga you have to think before looking through the cameras kubanga waliwo byotasobola kudelitinga naddala ebyo ebiri live kiba kiyiseewo so oyinza okwogera ekintu nga tomaze kifumiitirizaamu kyandibadde kirungi ne weegeraageranya ku muntu nga mwenkana olaba kyaliwo nga muli myaka gye gimu ng'olina ssente tayina oli waddembe omubuuza naye gwe twali tukola byo babuuza twali tulwanirira eggwanga nga muliwa naye tosobola kumbuuza nti myaka gyo osanze omwana myaka awo 22 oli mumubuuza bibuuzo ebyo okitegeera nti mwaliwa okitegeera nga tukola alina myaka 22 ng'olinga bw'oli so kiba kirungi ne weegeraageranya ku muntu same age age bracket yemu naye kati Nabbosa Proscovia bagambye akalulu k'emitina kewayi naddala positive gy'oliko abantu b'ovuganya kakulya nakomba sowaani kalimu engwala kalimu okuwamba kalimu okutuga omuntu okulaba ng'ekifo kigenda gye kirina okulaga bo gye basuubira gye kirina okulaga Nabbosa oli ready okulaba nti national platform kuba wano tetugambye mbuno togenda kukalya nti ne woba okalidde bano abantu si bamannyo weeno ekyo naawe okimanyi anything can be done waliwo n'abamu abagambye gwe tebajja nakwetaaga kutwala mu kkooti mukijja kuggwera ku polling station kati gwe nkubuuliza omanyi wembaagalira awo era nsaba basigala awo nga bakya undermining awo mbambafunye wembaagalira awo basigala awo nze ngeno bwenduka ekyange babeera awo sijja kubabuusa kikyenzizaako naye mmwe mukimanye NUP obuwanguzi mbujjayo naye sijja kubabuusa njagala mubeera awo undermined please keep on erinnya lange mulibeereko nnyo si wabi kubanga waliwo ne wenzukka nga njagala to address abantu bange ab'Emityana ngendo sanga nga ninayo posting nga 8 zonna ziri kunze ne ngamba okay si wabi erinnya lyange liri mawulire si wabi awo sisirise you know ate nabo tebasobola kuba singa mbadde munafu nga we boogera truth be told tebandimaliddeko maanyi gaabwe ebiseera mbalaba baluma n'ogwa wansi okitegeera naye obudde bwo nina butono njagala kulaba nga manifesto y'omukulembeze etambula ebula mu byalo kati njagala tugende tukitwaleko wide tuve ku Emityana soke tunuulire bannakatemba bonna nupu be yawadde card okuli gwe okuli Nina Rose okuli Mathias Walukaga actually card ya Walukaga yaleese emirerembe ku kyalo kyonna twageza okulaba ow'Ekira akaaba owe Masaka akaaba abateeketeke nga bo we bagamba oba betwandiise ndoza tubayita abateeketeke kwako we beeyita twalabye tebakkiriziganya na nupu kubanga yawadde bannabitone bagamba babaleetedde abantu abagenda obbamenya mu parliament ekyo nno omukulu Ssemujju yakyogedde n'aleeta n'ebitabo ebiwanvu ebitindoza wabirabye ng'agamba mutuleetedde abantu abagenda otumenya tebabalaba munsa nawe nalabye nendaba omukulu Mpuuga n'agamba mulese omukungu Sseggona mulese kadongo kamu nti ne value yammwe gye babateekamu olabira ddala nga babateeka wansi olw'okuba kati singa gwe wabaddeyo banigambye mulese omukungu mutuleetedde ani God banigambye nti owakatemba nalabako Mbidde nga bamubuuza ku Joyce
n'agamba nno bamumye kadi lwa nsonga yakoze eki yali awagirani Mpuuga ku by'essente kyokka mbu ne baleka Joyce ategeera ebintu ne baleeta bano be basobola be basuna nabo endongo ku stage kitegeeza kitegeeza abo babakuleeseemu balabira ddala nga mwe temusaanidde temulina busobozi bwonna mugenda kubamenya nkufuna okitegeera kati nkitute wide tuveeko wano ewooka kubona mwenone bagamba bannakatemba ati mwenna baba bagasse embulu gwe bawadde omanyi nsomye ebitabo nsomye articles eza Uganda Constitution akawaayiro ako nkyalemeddwa okukafuna akaliwa mwe baateeka nti beetaagayo obayise otya abateeketeeke ako ko nkyalemeddwa okukafuna we kali nti abateeketeeke be balina okugendayo n'ekirala abateeketeeke batubuulire kale bo nga bo bye baleese views ze baleese mu parliament ezikyusiza ku bitundu byabwe kwe bayimirira ne bagamba nti ffe kino twakiyisa ekitegeera ffe kino twakikwatako ne kiyita be tugamba nti banti baga tugenda kubamenya kati baleete lisiti eyo bagiraga abantu nti banange ebisanja byembadde mu parliament nzi kino nkikyusiza nze nalagira nti amasomero ga gavumenti yonna gye gali baddemu bakole renovation abaana balekerawo okusomera miti renovation ne bagikola okitegeera nze nalagira nti amalwaliro ga gavumenti mu kifo kya zino sente ze bagaba ez'okuba nti bagaba enguzi milioni 10 ezo nze nayimirira ne bagamba nedda temuddamu gaba milioni 10 wabula sente ezo musemeteme tulina amalwaliro ameka buli district muteeke yeddagala bayimirire bagambe okitegeera abo basinzire balume ejjiko bagambe nti okusinzira ku kino na kino abo bajja tumenya era banenya principle naye bwe banga nawe tobale tonnatuuka ng'okimanyi nawe mutima gwo nti bye tulwanirira okitegeera nawe bye bikyakulemesezza okuweereza abantu bo basiime tulwanisa dictatorship tulwanisa gavumenti embi naawe oba oli awo wandyagadde okuweereza abantu bo basiime oleme nakudda okweyogerako nakutuuza meeting wabula bakusange na mu buliri bakonko nowange fuluma tukwagala mu parliament ku bino by'otukoledde tetuyinza kulekayo naye gwe kennyini otaddemu amaanyi otaddemu ssente obaleese obawadde ekyokulya obawadde ekyokulya obawadde upkeep ezibazayo n'ezibaleese nezibanalyako enkya boogere bw'oba oweereza nnyo abantu you don't need okuva okwogera eyo yes oba onfuna nkufuna proscofi yankufuna saagala kugenda wala naye nga omulamwa tugenda mu protest vote ffe twagala kubeera faba NUP we are not here to put a blame on anyone kubanga tukimanyi nti kyetulwana kiri kimu ye Muzeeyi Museveni government ya Muzeeyi Museveni kubanga tukimanyi nti yereetedde nabo bambi okwogera nga ssaawa zino bwe boogera yebaleetedde because senga ffe tukyusa obukulembeze buno President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuulayo nkakasa nti buli mubaka gy'ali abantu bajja kumusiima kubanga President of Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi ebizibu ebiruma Eastern Central okitegeera n'ebitundu ebisigadde ebirala tetujja na kwetaagisa kujja mugamba nti President kati ffe boolaba abantu b'Emityana nti kati abaana basomera miti abimanyi it is just a matter of kumujjukiza n'omugamba President abantu b'Emityana essomero lino nerino deal done ekyo nakikolako nti buli kimu akimanyi from A to Z ebizibu by'Abannayuganda abimanyi because muntu w'abantu ababeeramu abategeera so bino by'abano tebibayigula no tetwagala nabbi wannyo obudde because bwompa platform okwogera eri Bannayuganda I want to use it well saagala ate kuddaawo kukudda kubiri ate that noise ebitagatta ku Bannayuganda people would want to hear agenda tuweereza bigambo ki ebimufulumamu ffe bannamityana tumusuubiramu ki mu myaka 5 ekitundu agenda kitwala wa
agenda tukulembera atya atuongera coach yes that is good atuongera coach kuba kati bwe tunadda mu byono bino byonna manye ekibatawanya kye kibatawanya bad governance Mzee Museveni yalese ebyo byonna okay yeah okay so tulina kulwana balina natwegattako actually kye balina okukola kuba batanse n'okugyayo ebitabo byennyini bireeta ku media bulijjo bali tebaleeta wabirabyo ebitabo nga babisitudde nati kuba ku TV nze njagala banoonya akawaayiro aka akalimu bye nnakugambye awo nja kumanya nti ekyaddala tubalaba gye balaga naye watali ekyo batweyungeko tulabe nga mwami Museveni ate adda gy'alina okubeera okay Nabosa webale nnyo okuba Nabosa ndikozanya kumanyiri eri asinga okunkwata webale kubanga otukyaliddeko ekyokubiri ondaga nti totidde whatsoever happens nti oli ready okulwana nakyo nga bwe yakutte ebendera bona bakwekiso yagala ogamba ogenda bayitamu buyisi sibwe kiri kati katusuubire nti ne omwaka ogujja nga buli kimu kiwedde tunaaba tusobola okufuna of course ngesimu teri busy ndi muntu w'abantu omanyi bagamba mutuuka mu kasoli awo omutitime ne gutandika oyiika gwo gutengula emmeme tugenda mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu era bino wammanga birina okukolwako ogwo omusaala gw'ababaka ogwo ogubadde ogwekyeyonoonedde tulina okugutema gwina kusalwako lwensonga ebyokukolako biyitirivu Nabosa wanje omusaala gwo bagutemeko nkugambye mu gavumenti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu omusaala gyonna tulina okugitema tulina okukendeza ku ssente ze ezakyeyonoonedde ng'amalwaliro temuli ddagala enguudo mbi okitegeera ebintu ebyetaaga oteekamu ssente nnyingi Mzee Museveni atulekedde amabanja n'abaana bo botannazaala bwe bagenda osasula kitegeera katuli gasasula ddyo gamalayo uli waneeno mbwe omubaka bw'ayitamu simanyi zino ssente so twagala kulwana tulabe nga President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ate mu ntebe mmanyi nti oyagala kunsiibula naye nga tonnansiibula nzikiriza ne kano kayitewo yisaawo abantu omanyi njagala nnyo abantu b'Emityana to feel blessed nga nze bwe mpulira nti I'm very blessed okuba nti ngenda kulembera abantu ab'omukisa okitegeera I feel special ti bantaddemu obwesige so nga tumaliriza njagala okwebaza bonna ababaddeko abatulaba nti beebala akadde kaabwe beebale kaddata era n'okubasaba nti woosanga ebintu ebitazimba ebitalina kye byongera ku nkyukakyuka skipping don't even like because if you like video ogireetera okweyongerayo just skip the video genda nnyo ku bintu by'enkyukakyuka yongerayo message wosanga omuntu nga posinze message nga yankyukakyuka repost comment esobola okuba ng'etambula ng'etuuka ne ku bantu osanga eyo batalina access oba batasobodde kufuna access mu budde weeteereddwayo when you post when you comment ogipushinga further so n'ekirala njagala okujjukiza bannamityana n'okubeebaza kansooke mbeebaze beebale kwaniriza President of Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bungi banange mwalaze omukwana aba NRM babaddeyo mu bisenge nga beggalidde nga batulabira amadinisa naye wakyaliyo chance aba NRM wakyaliyo chance there is still time because muli bannayuganda bannaffe tumanye ensobi muziraba there is still time mu okusalawo ne mutwegattako it's not too late kubanga nammwe mulaba nti mu butuufu ekyaddala omusajja kyalwanirira kirabikako bw'otunulira mu manifesto ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olaba nga byagenda okukyusa si bibye yekka nti bigenda kuganyulwa yeyeka nze bwe mba njogera mbagamba President of Robert Kyagulanyi Ssentamu yerese ebirungi najja atukwatira omumuli akulembere bannayuganda abatuuse mu nsi ensuubize okitegeera nga si gwe baseera sukaali yeka si yayita ku nguudo embi yeka naye n'awaayo obulamu kyokka ffe abali eno abasinga okubonabona ne twesulirayo kyesirikidde so tugolokoke ffenna kubanga ekitugatta kiri kimu
we are all Ugandans. Okay. Ebikosowa nze senga bandaga edduuka nti lino lyaba NRM munnange engeri gye bafuga eggwanga lino sukaali aba NRM sukaali edduuka lyerino ba supermarket mwe musobola omugirayo ku 10 naye nabo banyigirwa wamu naffe ekyo byebisinga okunnuma nti baba bazimbira eddwaliro aba NRM bokka okitegeera ekintu ekyo so mbakoowoola aba NRM mujje mutwegatteko there is still room okuba nti naffe munammwe mulwana ate okulaba nga eggwanga lino mulinunula kubanga buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulaba ng'onunula ensi yo nga maliriza njagala okubakuutira nti tugenda mu kalulu ke bayita aka protest vote akalulu ak'okubanja obuwanguzi bwaffe mu buli mbeera yonna yonna gwali eyo tambuza enjiri kalonde kabanje omala ate okole kino kalonde kakuume ate omala okabanje mu buli mbeera yonna yonna n'ekirala eggaali zammwe muzikebereko beera ng'ozikyekinga kesaawa yonna munnange kibwatuka tuyinza obagamba nti ne tutatuuka nayo mu kulonda eggwanga bannayuganda ne balinunula eggaali bakole batya eggaali bazikebereko kubanga oyinza okola eggaali yo nosanga mukuka yagikulukusa yagitwala mbaale eggaali bazikebereko eggaali tekyawera bulungi so mukebere ku ggaali zammwe naye nga tubaagala nnyo nsigadde nze Mukisa Proscovia abasinga gwe mumanyi nga Nabbosa mbaka omukyala agenda okiikira Mityana district ate floor ya parliament 226 okay Mukisa kyasinza obategeeza ekisinga obukulu mu byonna nti eggaali muzikebereko empaji tezibanga za kutuka ng'emipiira gyagwerera ekyokubiri ebintu bye tebirimu mu jjomba jjo abantu bali balowooza ebintu birimu mu jjomba jjo fire ekyo kisaza mu linnya lya Yesu ekyokubiri abannamityana manifesto mujuliddeko ku katini agenda mu structures ezisinga obukulu bato bakadde bavubuka mwenna obalina mu n'abakyala abakyala batesibogedde abakyala be bakulembera then abavubuka kuba nabo batwala percentage nene then abakadde so n'abaana abato mwena abalina mu manifesto nti mugenda kweyagala Mityana egenda kudda ku ntikko omanyize nasomerako Mubende omwaka gumu newe nasomerawo ndowooza gundi Kasirye Gwanga yali avaayo ebyemizannyo nabisanga mu babita bati mu site yaabwe ebiki naye maama kati nogera n'obinoonya tolinawo munnange tebikyalabika actually nze bwe nali mu primary nasomeraawo Kiwafu primary twalina kye bayitanga roots and shoots ng'eyo gundi ya just entertainment namubeeramu okuzannya kuzina mazina maganda era buli mwana yalimu eyo program nga yali ekitone mu ekiri nkakase essaawa zino alinako waali mu bulamu because I've done research ng'ogyeko nze waliwo other 4 people bemanyi omulala ali mu music industry wadde bagiyita byakatemba naye sector ya art waliwo n'omukyala yatuuse n'agamba n'ekibiina kya NUP yakituumye mbuno its National Music Party wamutuulidde Nabiira yagayikise bwatyo ngoloka bona bibadde kadi mu bonna bagundi ba music nakiyita National Music Party nawe tubaagala ngamba yewe bamuwe kadi ya meya nga yesibyone kamiliyoni nga awe tubaagala bannange nengamba ene mubadde balabe balungi webale kubanga oli ku The Truth Media naye tubadde n'omukyala Nabbosa you never know anytime from now kyasobola omuzza kuba ezina bagamba bonna ekyukakyuka tujja kugikwata mpola era na tugitambuze mpola bwe tutyo webale kutukyalirako nange neyanza omukisa gwe mumpadde kuba nti ate njogera eri bannayuganda n'okusingira ddala abantu b'Emityana abansuubiramu ekinene ennyo amiina